nti Bugingo tagenda kuzimba church mu Uganda tekijja kusoboka. Lwaki? Omukulu ono sente zonna yadizitransferinga ziri Rwanda. Yagula ettaka era inayo ne church eyiye ku bubwe. Kiki ekitamuzimbisa church? Ye olowooza nti bayogera nabo bamwagala nnyo era fere tusobola mubeganga ye bwabega. Ekisokera ddala Bugingo nga mulabwa ayogera ekituufu akimanyi nti sente z'Abannayuganda zakuŋŋaanya ezimu zigenda Congo okulwana entalo za M23. Bugingo akimanyi nti ettaka eryo sirirye, ettaka lya Muhoozi. Ekyo nakyo muyina okitegeera. Omukyala oli mukyala w'omukadde Teddy Naluswa tebayawukana nti bayawukana Teddy Naluswa atonya. No. Teddy yali tatonya. Teddy yali transparent nnyo nga yalalikira nnyo ensimbi z'abantu era ng'amubuuza ensimbi zino z'okuŋŋaanya ebintu by'okola bigenda kubeera bitya mu bantu era tubitenekanyiza tubizetya mu bantu. Olw'okuba nti Teddy teyamanya kigendera kya musajja ono, akasajja kano ne kagattako obwenzi ne kagamba omukazi ambuuza ebintu bino wakisaawo kanako naye kwe kujja omusalako omugambo ogutokomoka mpaka lwekamwawuka kono. Kyova olaba tekaateekawo resistance kumuggyako nnyumba. Kaasalawo mukyawa na butaddamu kwesembereza baana baako bonna ne kagenda n'ono omulala omupya. Kubanga singa yali agaye nti amuggyako ennyumba n'obuntu omukazi bwe yali alina, Teddy Naluswa yali asobola okuyambula ku Constitutional Square najja ebibana n'abikuba ku mmeeza yapozinga bupozinzi n'amuleka. That's the reason as why omukazi yali transparent enough ng'abuuza Bugingo kino kiri kitya tukoze tutya public ngenda ngano kukalina ebintu byako. So bino by'okulumba omukazi mbu yali atonya kasasiro no gwali mugambo ogujja omukazi kuki kundaayi. Mwe walo edda bateka emmotoka mu Kampala ng'ogituulako kumala ennaku bammeka bw'oteseetuka ng'emmotoka ogitwala. So Bugingo yasala omugambo ku mukazi olwa accountability etuvuddeyo. Bwe tumala okuvaayo Bugingo njagala obuulira abantu amazima. Bugingo njagala obuulira abantu amazima babutya. Omukulu ono abakadde b'ekkanisa bwe bakwata n'obassa mu kaguli no babuuza ennyingiza n'ensaasaanya ya nsimbi sente ezo teryasobola kunnyonnyola. Kizibu kubanga ye mukadde w'ekkanisa, ye musumba, ye patuloni, ye CEO, ye buli kimu. Teri bwasindika kusayininga sente oba kudipositinga sente oba kuwithdrawinga sente. No, ye kintu mu bintu mu bantu mu buli byonna ye yennyini ye. Talina gwe yeesiga ekyo tebakulya sente. Awo tuvuddewo. Omukulu ono musajja Niyonzimana yagula ettaka ewaabwe e Rwanda era gyateekateeka okuteekako kanisa gaggadde. Olw'ensonga ebintu bino wammanga byengenda obbanyonnyola. One, mu luzungu bakyeyongera nti Bugingo is not certain about the future of Museveni's government. Ye fact esooka. Bugingo bw'aba ayogera ne banne Abanyarwanda banne ne babbi banne bagamba he is not certain about the future of Museveni's government. And is not certain whether Muhoozi will carry on from his father. So he can't invest his money in Uganda when he's not certain about the future of Museveni's government and Muhoozi. Agamba what? Tasobola kwata sente zakuŋŋaanyiza mu ndiga nti azimbe mu ekkanisa mu Uganda oba azikolemu ekiti mu Uganda kubanga tamanyi gavumenti ya Museveni eneddako ogenda nti Muhoozi anaafuna obukulembeze okubujja ku kitwe oba nedda. So tasobola kukwata sente ze aziteeke mu Uganda. Ekyo kikafuwa bufu kigwe Nairobi. So mwendigamu ne bannayuganda mukitegeere. Nabano bennyini bakimanyi nti gavumenti eri mu ki eringa bano bakwaya master bagira bati eri bwete era ye point esooka yagamba nti is not certain about the future of Museveni's government and Muhoozi unless yagiteekawo just to cover up. Ekyo mukitegere kyekisooka. Ekyokubiri
agamba is scared more than anybody in Uganda kubanga bamukozesa ensobi okulumba Robert Kyagulanyi Center mu ne national platform ndisinga government ya Museveni evaako y'omu ku list y'abantu 10 basooka mu Uganda balina okukwatibwa. Agamba nti kyasinga okweralikira mu Uganda nti singa government yayo seeyeeka ku bantu 10 abasooka ku lupupulu lulina okukwatibwa kwali. Ekyo kyakimanyi bulungi nnyo okusinziira ku source ze nti yakimanyi ku bantu 10 basooka okukwatibwa kwali. So kati tamanyi kigenda kuddako ezo fakti ziri 2 ngenda kuwa fakti yokusatu. Bujingo alina akaunti mu Standard Chartered Bank yali managing ya controlling. Bujingo alina akaunti 3 mu Centenary Bank mu branch y'Omundeeba. Akaunti emu eriko House of Players ngayo ya birabo. Alina akaunti ya Salt Media eya cooperative Bulango sponsorship twala tugende kokenera mutunzi eya akaunti weri. Alina akaunti esoloze ensimbi ezizimba Pentagon za akaunti ezi 3 nziddemu. House of Pigs account ngayo ya birabo strict ya birabo. Aina Salt Media and cooperative account eyo yekwatagana ku bintu bikampuni bene bya media ye webiri. Aina ne account eyo kuzimba Pentagon. Omukulu ono account zonna yazimanaginga. Era sente zonna eziva emitala w'amayanja ne mu Uganda mwennyini sente zonna yazivunaanyizibwako. Omwami ono tolaba nti banka tezikola lwa Sunday. Branch y'Omundeeba gyalina account zino buli lwa Sunday ya forcinganga banka manager oba banka management ya Centenary Bank Mundeeba branch okujja okukola transaction ze to confirm the money received, to confirm the money which is transferred to his own personal accounts in Rwanda as well. Byonnanga abikola lwa Sunday ng'agenzeyo wow nga sente zi era ye wabagenda ayita ku baluke section wayingirira okutwala sente zino zitransferinga. Zonna zisinga obungi zibeera mu dollar kale. Chovola yakyusa trend n'agamba nti sente mulete sente ez'omu dollar tugenda kusasula satellite. Njala soka babuuza. UBC mama wa radio zonna mu Uganda eri ku satellite. Capital, Sanyu, Bukedde, Zani, CBS zonna ziri ku satellite. Yes, satellite yayogera ko Bujinga agimanyi kubanga mufere nete kyetaagisa yakwata bantu be bweyogera ekigambo satellite nga abantu mbongo ba satellite yabazungu ya America sente okuteeka ebintu bya balina ko sasereza $, kati n'abasika eriyo ne batandika kozisonda mu diaspora ne mu Uganda ngeri omuntu akwata sente zina agenda ku forex bureau n'avungisa $, n'aletera omusajja n'amuwa sente ne zibeerako ezavanga mu diaspora ku account direct mu $, ne zituulako omwami ono n'abanga transferinze sente zonna buli lwa Sunday ku Ndeba branch eya Centenary Bank nga transferinga billions and billions of money. Kati tewaba muntu yenna akusiruwaza nti Bujingo yakakunganya billioni 3.7. No! Listen very carefully. Okusinzira ku label sources zange Bujingo sente ze yakakunganya ku account zemba wadde ziri
ali wakati wa billions amakumi asatu. So far billions amakumi aga asatu. As we speak right now, Pastor Bugingo, he had almost transferred 30 billion Ugandan shillings to his personal account in Rwanda. The remaining billions of money he purchased a certain building in Kampala, whereby he received a monthly rent return in revenue without the notice of his followers and some managers whom he think that he trusts them. Billions makumi aga asatu ziri kwa account ze Rwanda. Nenga mbabulide facts zonna lwaki tasobola kuzimba ettaka sirirye. Ate atamanyi kiddako mu government amanyi ku bantu 10 basooka okukwata mu government ekyusi kwali. Kati ekinnuma kyekiruwa ye musajja n'omukazi omunaku akunganya 10 nga amanyi bagenda kuteekawo church bambi agenda asaba Mukama Katonda we. Nengo omusajja ye yajja mu ggwanga kubba ssente zitwala waabwe in the disguise. Naye najja n'atulumba naffe ebyobufuzi n'atumanyiira. So kati mutegedde bulungi nnyo.